Breaking news, amawulire agakagwawo getulina essaawa eno. Major General Sabiti Muzeyi ono nga yagudde ku accident olunaku olw'eggulo mu bitundu eby'Essembabule ng'agenze Kabaga ak'okwebaza Katonda. Akyali mulamu oba afudde? Kye kibuuzo ekikedde okumbuuzibwa. Kati mpuliriza bulungi. Jjukira nti ono kazini wa mukyala Museveni. Embeera yamaze dda okwonooneka, amaziga gamaze dda okugwa, entiisa yagudde dda. Kaakati nno ono ali mu ddwaliro Nakasero. Nkomawo baba ino yetukuyo tugongolako emipiira naye nga jeno yennyini yabadde avuga jeno Sabiti yabadde avuga bamugamba afune omudule wasuza otya mukadde wange, wasuza otya muganda wange atambula n'omukutu ogw'enkyukakyuka. Kati wuliriza, ampuliriza. Ono amanyikiddwa nga General Sabiti Muzeyi era ng'ono kizibwe wa Janet Museveni. Ono nga ye mukyala Yoweri Kaguta Museveni oba gwandiise First Lady. Kakati nga ono kizibwewe era ono abadde akoze emirimu mingi nnyo mu magye g'eggwanga Uganda mpaka kutuuka ku ddaala erya Major General. Jjukira nti ono yaweerezaako ne mu poliisi nga Assistant IGP ow'eggwanga Uganda era nga ono yadda mu bigere eby'omugenzi eyali amanyiddwa nga Ochola. Kaakati nno bingi ebize nga bituukawo ku regimu eno ng'abasajja bano bali mu buyinza, ng'abasajja bano bafuna amayinja, ng'abasajja bano bafuna ebitiibwa. Bannayuganda bangi oba oliawo abambuuza ekibuuzo oba omusajja ono bwe yagudde ku accident yafudde oba akyali mulamu. Wabula nkutegeezezza nti ono olwagudde ku accident wali mu bitundu eby'Essembabule. Jjukira nti ono yabadde ayolekedde Kabaga ke yabadde atekese ak'okwebaza Katonda, ndowooza wamutuusizza. Kakati nno ono yagudde ku accident mu bitundu eby'Essembabule. Wabula jjukira nti ono okusinziira ku babaddewo bagamba nti ono yabadde avuga endimba mpitirivu nnyo era ono ng'alabika yagudde mu kifuso emabega. Bino byonna nga bigenda mu maaso mu bitundu eby'Essembabule tetumanyi luguudo ki olw'Essembabule, oba oludda e Mubende, oba oludda e Mateete, oba oludda e Lutunku, oba erudda e Masaka, tewali amanyi. Wabula gwe yategedde accident eno we yagudde wennyini ojja kubatuwa amawulire amatuufu. Wabula ge twakafunawo galaga nti omusajja ono yaddusiddwa mu ddwaliro ly'e Nakasero ng'embeera yataasula utaasibewo yali ku mimwa. Buli lunaku olukya ku nsi kuno twogera ku nguudo embi ne twogera ku kuvugisa ekimama abasajja bano kwe balina, naye nga oba oliawo tebasobola kubeera nga batuwuliriza. Bino byonna nga bigenda mu maaso, bannayuganda bangi abazze nga bakaba amaziga, abajje nga balaajana olw'abakuumaddembe okubeera nga babayisanga ekitagasa, era abantu bangi abawulira abantu nga bano nga bafunye obuzibu ne baserebuleetinga, ne bajaganya, ne basanyuka nga balowooza nti oba oliawo nabo bafunye ku buweerero oba Mukama Katonda abaanukudde. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, njagala nkuzzeko emabega katono nnyo, njagala nnyo ojjukire ebiseera omusajja eyali IGP Andrew Felix Kaweesi bwe yakuba amasasi agamuttirawo. Waliwo abantu bangi abaakwatibwa, amaziga mangi agaayiika, abantu bangi abaabonyaabonyezebwa era ogenda okakananga abantu bangi ampuliriza basibiddwa okumala emyaka n'ebisiibo. Abaana abato baabonyezebwa, baabonaabona, abaana abato abalala baawambibwa. Kakati nno byali bingi ebyatuukawo ku nsonga eno ey'omusajja ono eyattibwa, naye ng'ababikola bonna sako bakuumaddembe. Sijja kugamba nti bapoliisi, sijja kugamba nti bamagye, wabula bano bonna be bamu. Ampuliriza kansoke nkulage ku bintu bino katono nnyo, naye nga kyolina okumanya omusajja ono akyali mu mbeera mbi nnyo, tannafa, wali mulamu naye akyali mu mbeera mbi nnyo nkugambye. Okuva Essembabule baleese ennyonyi ye yamututte nga tasobola otaasibawo yali ku mimwa mpaka e Nakasero mu ddwaliro. Tetumanyi oba ono banaamwongerayo oba tebamwongerayo, oba anaawona oba anaafa, naye ng'embeera nga bw'olabye emmotoka tasobola otaasibewo yali ku mimwa. Kankujjukize ku bigambo bino katono nnyo. Kaweesi, amaziga, emiranga, okwazirana, abasajja, abakazi, abaana bonna okwo. Vidiyo gimpere ekigalo, gimpere like etuuka ku speed eya yiriyiri etuuka ku bantu bano bakimanyi naffe tulina obusungu, tulina ennaku yaffe ku mutima bwe tuwulira nti bagudde ku accident nga bwe bagaana okukola enguudo oba oliawo abantu bangi baserebuleetinga. Biibino ate nkomewo laba amaziga amayitirivu ennyo. Nga wayise ennaku 3 nga Andrew Felix Kaweesi abatamanya ngamba bamumizizza omusu, poliisi yatandikirawo omuyiggo okuzuula beerowooza nti be baakikola.
Mu bantu abasoba mu 10 be yagombamu obwala mwe mwali ne Abdurashid Mbazira bwe bajja mu disitulikiti y'e Mukono. Ku Lwokutaano lwa wiiki eno abakyala 3 balabikako ku kkooti y'e Nakawa abakwate gye baali baleeteddwa okuvunaanibwa nga balumiriza nti Mbazira bba waabwe era ku lunaku lwe yakwatibwa n'abaana baabwe 12 baatwalibwa nga ne gye buli eno tebaddangayo kulabikako. Obuuziza tunoonyeza buli wamu. Abapoliisi batugamba tuzaale abalala abaana tubeesonyiwe. Okwongera okumanya ku nsonga eno tuvuze kilomita ezisukka 40 okutuuka ku kyalo Namasengere mu ggombolola y'e Nabbaale mu disitulikiti y'e Mukono Mbazira gye yaggyibwa poliisi ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu. Tegubadde mulimu mutene kubanga tubuuzizza abantu abawerako okusobola okugguka awatuufu we tulaga. Mu maka gano we tutuukidde era nga mu nnimiro eri ekinnya n'empindi nago ebaddeyo abakazi 2 nga balima. Bano ye Hadija bint Salim ne Fatuma Najjuma nga bombi bakyala ba Abdurashid Mbazira omu ku bakwate abavunaanibwa ogw'okutta Kaweesi. Ate waka wabadde wasigaddeyo Aisha Mpiire nga naye munnaabwe. Buli muntu akyama wano bamwekengera olw'ebyo bye bazze bayitamu. Hadija bint Salim ne Aisha Mpiire olunaku bba waabwe Abdurashid Mbazira lwe yakwatibwa baali bwewaka era nga bano poliisi yabazinduukiriza obudde busaasana ku ssaawa nga 11. Kati omwana yali afulumyemu ng'agenze wabweru yagenda n'ayingira ku nnyumba n'agamba maama ababbi baabano bali ku mulyango. Kati we yagulawo bw'ati apoliisi bayingira mu nnyumba nga bangi nga bonabona bali muleeya nga bonabona balina emmundu. Yali asuze wa mujja wange. Ne basanga omusajja mu kisenge nange nali mu kisenge ne bamuteekako empingo ne tutaka ne tukaaba ne tugamba ababbi bagenze kututta ate nga bambadde leya nga tetumanyi basirikala. Bagamba nti baatwalibwa mu mmotoka y'ekika kya Kamunye wabula olwatuusibwa munda ne babasiba kantuntunu. Ne bamusiba ekitambaala mu maaso ne bakwata omutwe gwe ne baguyingiza wansi w'omugundi gw'entizi omutto gw'entizi. Nze nange ne mujja wange ne batulinnyisa emmotoka ne batusiba naffe ebitambaala mu maaso. Poliisi yabazunza okumala akaseera akawerako nga bwe bakozesa sitetimenti n'okubabuuza obanga Mbazira yasula ewaka mu kiro ekikeesa okutemulwa kwa Kaweesi. Ate nga bali kungamba nti ku Lwokuna mwogere bwogezi ku Lwokuna yasulawo ffe bati tiwamulaba ku Lwokutaano essaawa 6 nga Kaweesi bamaze omutta ne tugamba omusajja yali wali tunayogera ebitali ebyobulimba. Bwebeeremu okwogera ebingi baatwalibwa ekireka awaali ekitebe ky'ekitongole ky'abambega ki SIU era eno bagamba okubabonyaabonya gye kwatandikira. Ne batugamba nti muggyemu engoye. Kati bwe twajjamu engoye ne batugamba gwe bagenda kusibirawo wawo nono bagenda kusibira wawo. Ne banteeka mu kkomera nga ddene nga kizimbe kinene ne bagamba n'omwana muggyemu engoye. Ne muziggyemu omwana engoye nono mujja wange najjamu omwana we engoye ne bagamba kati mweba. Ne bagamba mugende ne bagende ne banzigulira eyo mu kaduukulu n'akaduukulu kaalimu n'omusoto omwe nga kiro kiramba ng'omusoto agwagala n'okunnuma. Waliwo akantu ke nakwatako naye nga wooba okwatako bw'oti obeera okongojja. Ne batandika okunkubisanga omutwe ku kisenge bwe bati nga bankuba omutwe ku kisenge n'amaanyi. Omukazi kyava akwata omukono gwange n'agunyoola saategeera n'agamba oganya okwogera yogera nti bbaawo teyasulawo. Bantwalawo oyo ne bandaga omusajja baali bamutaddeyo mu bigundi byabwe ebyo ebiyumba byabwe nga bamumenyaamenya yenna amasasi yenna ne bagamba nawe tugenda kukola ng'oyo yogeza amazima. Bajjukira n'olunaku abaabakwata lwe baabatwala mu kibira nga bagezaako n'okubakolako ebyambyone. Fatuma Najjuma ye yali wa mukisa kubanga mu kiseera bino we byabeererawo yali yagendako waabwe kujjanjaba nnyina era olunaku olwo lwennyini lwe yakomawo balirwana abe ne balumuviira ku ntono. N'agamba ate bagambe bagenda kudda. Naiba n'agamba amagezi genkuwa
wandibadde otambula n'oddayo gy'okoze ki gy'ovudde kuba bagenda kujja bakole ki bakuyoole naawe. Hadija ne Ampire abaabakwata baabasuula ku poliisi y'e Naggalama nga ye yabavuga n'ebazza ewaka wabula ekyabajja enviiri ku mutwe abaana n'ebintu byabwe ebyawaka tebaabisangawo. Ku ssaawa 11 olunaku olwo ne bajja ne batwala ki abaana n'entamu n'emifaliso byonna byabitwalanga nayibba wange yanyumiza. Abaana baali 12 nga bali wakati w'emyaka 2 n'amakumi 20. Abasinga ku baana baabajja baabwe abalala batakyabeera Nambaziira. Amannya gaabwe be Labia Nannyonjo, Uthman Balinde, Swamia Nambaziira, Hanna Nambaziira, Jamil Rashid, Subaya Nambaziira, Radish Nambaziira, Abdurazak, Anisahu, Akram, Ubay ne Najib. Abakyala bagamba nti enfunda ze bagenze ku poliisi y'e Naggalama okubuuza ku bikwatagana n'abaana baabwe abasirikale babagamba babeerabire. Batugamba eby'abaana biwanvu temuddamu kunyega by'abaana ssaawa zino mugende mweyiye lwammwe bamufuna abasajja mufuna abasajja muzaala abalala. Kibaleeseemu n'okutya nti abaana bandi baabafu. Kirabika baabatta n'okubatta. Era ffe emitima egyaffe gitukubira nti oba abaana baafa kuba batugamba nti tuddamu balowoozaako. Najjuma agamba nti omu ku baana be abasatu abaatwalibwa alina obuzibu bw'okugwa ensimbu era nga bw'aba akyali mulamu tamanyi bw'ali. Agwa ensimbu niwo omutume ekikopo aleetamu kira aleeta ntamu w'omugamba ndeetera ku mazzi awunga n'aleeta birala. Kati oyo bamukuuma batya oba yafa oba baamutta kuba yali agwa buli lunaku. Twayogeddeko n'omwogezi wa poliisi Hassan Kasinje okwongera okututangaaza ku nsonga eno wabula yagaanye okubaako ne kyayogera ng'agamba nti bino ye tabimanyiiko. Ebirowoozo n'okweraliikirira bino bw'obigattako embeera omwagalwa waabwe gy'ayitamu ennaku eyongera okubabugaana nga n'obuyambi ewaka tebukyamala. Apoliisi babo batugamba tewabawo muntu akyala wano naye tetulabangako muntu ng'aleese akasawo k'akawunga nti asuule awo nti mulye era emmere tweyiya bweyiya. Mukyala mukulu yayongedde otwewuunyisa bwe yatutegeezezza nti bbaabwe guno si gwe mulundi ogusoose okukwatibwa. Bamusibako emisango ne banoonya ne bamuta ne bamubonereza mu makomera kati leero ku ssaawa yakati bamusibyeko ekyakaweesi naye ng'omusajja yaliwo. Mbaziira ne banne 12 lwe baaleetebwa mu kkooti baali bajjudde ebinuubule ebyoleka nti babadde batulugunyizibwa okukkiriza nti ddala be batta omugenzi Kaweesi. Solomon Kaweesa, NTV. Mujja kunsonyiwa nyinamu kiyegu katonotono kyova owulira nga njogera ng'ali mu bizindaalo ng'ali mu kinnya wansi embeera si nnungi nyinamu kisenyiga naye mujja kukigumira. Kati wulira abasajja bano ampuliriza bangi oba oliawo abali mu buyinza obw'eggwanga Uganda wabula nga bino byonna bituukiddwako lwaki nakugamba mu Uganda waliwo ekigambo ekimanyiddwa nga nepotism. Abasajja bali mu buyinza bali nepotic nnyo kakati nno bano basunsulayo abantu baabwe era abantu baabwe be bateeka ku mwanjo. Nkugambye nti ono Meja General yagudde ku accident ey'omutawana ennyo n'asimattuka. Ono kizibwe wa mukyala Museveni amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso njagala osooka owulire ampuliriza ebigambo bino nga bw'obiraba ennyukuta zino nga bw'obiraba. Abasajja bano okusosola okuyitirivu ennyo okwekika ekyawaggulu kuno nga kuveera ddala eri mu State House ewa Mwami Museveni engeri gye yakwata abantu be abooluganda abako ab'emikwano eŋŋanda abaana nkugambye n'abakwata omu ku omu okuviira ddala eri waggulu obuyinza n'afundikira nga butadde mu mikono gyabwe bokka. Era ono ne mukyala we bwe yabwebwa obuyinza naye yakwatako abantu abamu abava ku sayidi ye ono naye n'abagonnomolako obuyinza obw'enjawulo. Ampuliriza kati njagala nsooke nkutwale butereevu nnyo mu katambi kano ak'abantu bano lisiti enkambwe ogiwulire ogyetegereze ogigoberere oba oliawo ojja kumanya nti Uganda yeetaaga omuntu omupya ennyo anaakyusa bino byonna kubanga wano wetwolekedde tutuuse okubeera nga abantu abamu tebagenda kuddamu kufuna kakuyingiza mu nsawo tebagenda kuddamu kufuna kakuza eri olubuto kubanga abantu abamu ensi baagikwata dda ne bagifuula yaabwe ne bagiwamba nga be bagitegeera ku buli kimu be bakirimu.
abasajja abakazi abaana bonna bebali mu buli kimu buli wamu abaasoma n'abataasoma bonna obasanga bali omwo kubanga gundi yali mu kintu nange nyina okubeera mu kintu oba yasoma oba teyasoma oba ki bonga bo baasalawo okweddiza byonna byomanyi ebyandibadde bya bannayuganda ebyawamu kaakati bya bannayuganda aboolubatu abatono ennyo era bano be bagaggawadde ennyo ate abamu ne baavuwala nnyo naye ng'ensonga ampuliriza yeeyo nga bwe nkunyonyodde okubeera nepotic oba okupracticinga nepotism era nga bino bye bimu ku byaviiddeko abasajja mu ggwanga erya Nepal okumwamulako gavumenti eyabaddeko nga bagikooye okubeera nga bawerera abaana baabwe naye nga abaana baabwe basoma ne batikkirwa wabula emirimu ne giweebwa abaana baabali abataasoma abatalina kye bamanyi olw'okubanga bali bye bali mu buyinza so kuwulira lisiti eno ampuliriza ate tukomewo amawanga agasoba mu 50 agali mu ssemateeka w'eggwanga bameka bulabye mu State House singa ovaayo n'otunuulira abaana bano nga bw'ojja obalaba wano bonna eno yonna State House naye nga baaluloola Pulezidenti Museveni pulezidenti yennyini omulaba ye pulezidenti wa Uganda Minister of Education Janet Museveni CDF Muhoozi Kainerugaba Salimu Sale Presidential Advisor Bright Lwamirama Minister for Animal Cedric Nzayirwe Presidential Advisor Milia Karugaba Administrator mu State House Sabit Muzeyi Minister James Katera that is on yani family member is a family member Joyce Mirembe Private Secretary Sam Kuteisa ono naye waaki wanagaga naye nga wa family ya waka Alan Masiko ono yebba wagundi wa muwala wa Sam Kuteisa Jimmy Muwesi is a Minister for National bona gwanga litya bali bumu Susan Muwesi that is the Presidential Advisor John Karugire Presidential Advisor Hope Nyakayire Administrator mu State House Oje that is Henry Tumukunde a family member Moses Byaruhanga family member Joyce Savune Director wa Cotton imagine lwatalimanga nako Natasha Museveni Kalugire member wa waka wano waliwo Lwabogo Presidential Advisor ono yawasa waka wa mukulu Alice Kabayo Richard Kabonero Edwin Kalugire ono akolanga contracts za government zonna bannange kakati ate bava ku ekyo bano bamaze okuwa ate nabo ne bakuba amatabi ewalala mu family era mu family yemu ati ekibuuzo kyabongereko nakano nti bw'otunula Janet we bamuwa mu education ale n'akuba amatabi mu universities za Uganda kati tunuulira kye yakola Makerere Vice Chancellor Alinaitre Director for Gender Mainstream on Ramita Azobia Baino Mugisha Basa Evelyn Baino Mugisha Principal College of Humanity and Social Science on writer Ayekire Josephine Principal College of Veterinary Tuina Omujuni Robert kakati bwaveeyo chairperson for appointment committee eya university Edwin Karugire era naakube ebiseera bisinga nakugamba nti sidda mu luyimba kubanga akuddira mu luyimba era ebiseera bisinga taluwoomya kati ng'otanduludde ku bigere n'ogenda mu bitundu eby'Essembabule waliwo okutya mu bitundu eby'e Masaka jjukira nti eno gye nakolera akatambi gye buvuddeko nga RCC oba RDC owa Mwami Museveni nga bw'oyinza okumuyita kubanga byonna bikolanga samona RCC oba RDC ono yabeera president representative mu kitundu oba mu district y'abamusindise kati wuliriza nnyo gwali ku mukutu gwa AKTV Media Uganda omusajja RDC owa bitundu bino eby'Essembabule baleese bwino omukambwe wano nga balina okwekobaana kwe beekobaana okubeera nga bano bagenda kulwanyisa buli omu yenna avaayo okubeera nga abeera avuganya NRM RCC okusinziira ku mbaka amanyiddwa nga Honorable Betty Honorable Goretti Namugga
ono ng'akiikira abantu b'e Ssembabule eyo mu bitundu eby'esayidi ez'Ematete agamba RCC oba RDC eyateekebwa mu kitundu ekyo ekyeyo okubeera ng'asaavinga bannayuganda n'okubeera ng'abeera mediator mu mbeera yonna ebibaddewo ng'akola nga taata ku baana kubanga ono yaba akiikirira pulezidenti yaba akiikirira omukulembeze w'eggwanga mu kitundu ekyo gy'aba mutadde. Kati wuliriza nnyo omusajja ono byakola. Omusajja RDC ow'e Ssembabule sigambye nti y'ono naye nga ampuliriza RDC ono ow'e Ssembabule ono afuuse ekyonga ku bantu aba National Unity Platform. Ono afuuse ensonga afuukire ddala ettabbu abafuukidde kye baawalla. Ono atandise omuze ampuliriza ogw'okusalawo okubeera nga alwanyisa bulwanyisa si kuyambako wabula okulwanyisa okulaba nga asaanyizaawo ddala bonna abatwagira mwami Museveni. So ng'ono omulimu gwe kubeera ng'akola nga taata mu kitundu. So okulya ebigambo bya Honorable ono bikwasa ennaku bitiisa. Ekyabadde wange Ssembabule sewo yesterday RDC Faizo yayise bakandidate b'NRM Seruwaji bakandidate b'NRM ali nabo mu meeting bannange mugende mwewandiise temufaayo bana babagira tujja babuzaawo obutambi tubulina majwala tujja babuzaawo ebibaddewo RDC okubuzaawo abantu. Omusajja omukulu yafuma meeting n'akuba essimu n'agamba Honorable ndi wa NRM n'ekino tewali agenda kikkiriza. Bino bye mugamba mujje mukwata abaana ku kyalo betuwangadde nabo ono RDC enkya bagenda mukyusa ogenda kubeerawo otya ne buwangaala nabo. Kino nkisaba bannayuganda ba RDC muli baganda baffe but tightly mark your lane. Tewali agenda kuba hambo gye muli. Gumanyi kitegeeza omuntu alina okulya security majwala nga yakungaanyiza abantu obabulira ebintu ebyekisiro bifaananako nga bwe bityo. We are not going to accept that as citizens of this country. Nsaba bannabyabufuzi nze wenalabye bakulu nga mutraining abasirikale okufuba okulaba nga bayambako okulwana violence mu bululu. Bannayuganda mwenna I call upon you temubeera violent. We shall not be violent nga tuliringa n'abantu abamanyi amateeka. Temutusikiriza tuzza muleni ya violence musisa abantu mubagambeko muyizi abantu mubagambeko temutusika tuzza muleni ya violence kubanga ababaana bo training abaana baffe nabalabye nga mbagezaako balaga nti oli bwajjanga akutta omuggo gwedde emabega naye nga gwe lwaki okwata omuggo okuba omwana wa munno kubanga abaana ffe tubazaala abapoliisi sebo bava mu ffe. It is our duty to protect them. Baana baffe abapoliisi tugenda ba protecting as long as you are professional. Beera omupoliisi bakusindika okukola effujjo ffe bamaama bo bannayuganda tugenda kukugambako nti osusse ewaali komi nkandudde ku ddoboozi kubanga ekimala mu nkozesa embi eya office muyizi. Bino ebintu muyogereko wherever you go baganda bange ab'NRM ezo sente ezigenda mu kuwa poliisi otu protectinga ogula tear gas okukakanya obujagalo that is our money majwala. Toyina nguudo toyina nguudo sente zaligenze mu nguudo sente zayitadde eddagala mu malwaliro bazigula mu tear gas. So mbasaba bannayuganda constrain yourselves. Bannanupu mwenna gye muli mbasaba ekibiina ky'empererezaamu please be calm. Mubeere bakkakkamu naye tujja kubeera bakkakkamu nga tudiiringa n'abatambulira mu mateeka. So mbasaba this is our country. My humble call. This is our country. Politics is politics. Tuli mu kye bayita multi-party dispensation. NRM erina okunoonya akalunga bwe kanoonya, NUP erina okunoonya, Democratic Party erina okunoonya peacefully. Kakati nalabye ono simanyi waliwo ono gaya alina emimwa giringanga egundi simanyi yekolera bishimi atunulanga kasasiro simanyi akati jini abagambye mwakolera mwami Museveni. Stupid. Do you think you can take me where to work? I'm a journalist by profession. Ate seetaaga kumpa mulimu wano wendi nemalirira. I'm not looking for a job. Era temugenda kunsanga mbu simanyi kati gwe lumbuye obusiru obukutawanya oliawo sobola n'okujjayo fayiro gye wali oyagala bakuteekeko nti bakusibidde Nalufeenya naye nga tetosibwangako Nalufeenya wali ogisaba omugenzi Kirumira n'omuvubuka omulala bamuyita Bikke bakuteeke ku fayiro eyo mbu ku bantu be basibire Nalufeenya basobole okuwasayira mu ettake bano ne bagikumma era ekyaddirira n'okola kividiyo n'ogamba mbuno Bikke ye gundi Kirumira bw'oba oli musajja nnyo ng'ogamba nti weesobola jangu kale ogenda oli ku bijja bya taatawo oba genda olime ku ssengaawo maamawo kuba ebyo ebibiri oli mu kiti kimu maama wo ye ssengaawo yakuzaala mu mwannyina ekyo siri kirumamu tulage maama wo olanye gy'ava ne taata wo olanye gy'ava ensi ekutegeere era erinnya Lumbuye balituuma abantu abalina ebizibu bw'oba oyogera mazima buulira ensi oba omwana wo tebaamuziika ku lusalosalo kuba mwana wa kibi wa kivve yanjogerako wano eno stupid muyina gundi ne gavumenti mwagisayininga endagaano goloza tetubamanyi kakati mutaddeko ekisembayo yeffe abalina emimwa egitunulanga kasasiro naye ng'ebigambo ebigifuluma biwunyanga akawooka akalifuuwa
era effeeffe abasinziirwako Abaganda okugereesa olugero olugamba nti tebifaanana bannannyini byo. Yeffeeffe abatunuza abeeyita abagezi ba kuno ng'ebimpemempeme. Era effeeffe ababi abatanyuma kutunulwako naye nga bw'osanga vidiyo zaffe olina okuziraba no matter what olw'obwongo n'ebinonogga ebiteereddwamu. Mutambuze Ddiini Lubowa Ssaava muganda wange gamba nti wampa ssebo. Ennwana ey'olutalo nnafu nnyo okusuula ekibiina nga National Unity Platform. Era formula gy'oli mu kukozesa okulwana tesobola dde okusuula ekibiina ekyagwa ng'ekya Bedi Bwanika CP n'ebibiina ebirala nga Democratic Party. Bw'ebanga formula gy'oyagala okukozesa tesobola kusuula kibiina kya Bedi Bwanika. Nga formula gy'oyagala okukozesa tesobola dde okusuula ekibiina ekyegwira edda ki Conservative Party. Mbuulira formula eyo egenda kusobola etya okusuula ekibiina ekisinga obuwagizi mu Uganda era ekyawangula okulonda kwa bonna. Omulwanyi omutuufu takozesa busungu yadde feelings gattako emotions. Omulwanyi omutuufu akozesa obwongo n'okufumiitiriza y'engeri yokka gy'asobola okuwangulamu olutalo. Singa omulaba akuzinda n'akusibagira mu kifo kimu awo ekisobola okukutaasa si maanyi go, si busungu bwo, wabula ekisobola okukutaasa magezi go, na kufumiitirizaako, na kubalako bye oyinza okukozesa okusimattuka abasajja abo ng'obalwanyisizza n'osobola okudduka. Wabula bw'oyagala okubiteekamu obusungu awo obeera mu kifo kikyamu. Kubanga tewali jeno yenna akozesa busungu ku mbala ya lutalo. Singa bajeno baali bakozesa busungu ku mbala y'olutalo singa emitwe gy'abaabika dda. Kubanga baba bakamaliriza luno olulane lujja. Ate obanga lulinnye ku nfeeti omulabe n'akuba lumu kaakati singa okozesa obusungu omutwe guyinza okukwabika era singa bajeno bangi emitwe gy'abaabika dda naye ekibayambye ennyo okuwangaala n'emitwe obutabaabika bakozesa obwongo bungi nnyo mu mbala y'olutalo. Bafumiitiriza mu ngeri y'amaanyi nnyo mu mbala y'olutalo. Kaakati gwe walangiridde olutalo ku National Unity Platform. Naye olutalo waakalutambulako ennaku 2 bwe ziti. Ate olaga nti okyusizza formula ey'ennwana yalo kyokka nga bulijjo bw'obeera otuweewerera. Bulijjo bw'obeera otuwooninga. Otulaga nti oli mugezi nnyo era okozesa amagezi mangi nnyo. Naye natunuulira akozesa amagezi amangi ennyo nga Eddie Mutwe Just amulemye okuhandolinga era n'asalawo avume omugezi ennyo. Eddie Mutwe yamukyalenjinga. Era omugezi ennyo yatusuubiza okusaanyawo National Unity Platform ng'asinziira ku magezi g'amangi. Wuuyo olunaku olwaleero atandise n'okuvuma obutonde. Nze nno bw'onvuma obutonde bwange oba osindise musota mu busubi oba otandiseewo olutalo wakati wo n'omusota naye ng'olutadde mu nsiko. Ensiko oba obusubi omusota we gusinga otegeera obulungi. Nze bwe kituuka okukulangira ekikula kyo muganda wange oyinza n'okwenyiira. Oyinza okwenyaga mu nsonyi okukozesa ekigambo ekyo. Bwe nnangirira olutalo kuggwa bwe nsalawo okulwana naawe nga tugenze mu lutalo lw'okwerangira obutonde. Wallahi ya Mungu osobola okwenyaga. Ddiini Lubowa Ssaava naawe emimwa gyo si gyemirungi ennyo kubanga era bwe ngitunula gitunulanga amasaŋŋanzira amakyala. Era ne bwe ntunuulira ennyindo yo eringanga eggombolola y'ebizibu. Bwe ntunuulira okutuuko kugazi nnyo nga paaka. Amaaso go g'olina galinganga ebbuba ly'owa kansa. Omutwe gw'olina ogutunula ng'ekiteffeeri. Akakafuba k'obaniikiriza oti ne kabanga akabimbizza amata. Olowooza nti osobola okunsaanyaawo nze ng'okozesa obutonde bwange. Gw'olowooza nti nze siina ndabirwamu. Tosobola kunvuma bubi nga nze neerabidde emyaka egisoba mu 3 oba egikunukkiriza 3. Nemanyi n'okusinga gwe bw'omanyi kubanga ondabidde emyaka egitasukka 4. Nze neerabidde emyaka egisukka oba egikunukkiriza mu 30. Tosobola kummanya nnyo kusinga nze bwe neemanyi naye nze kankusaasire. Leero sigenda kukozesa kigambo na kimu kivuma kubanga nkusobola mu lutalo lw'obwongo ate nga weewaana nti mu lutalo lw'obwongo olimmo. Naye nnoonya obwongo bwo we buli nange nasoberwa dda wano Ngulyamani basudde omugenzi we yagambira tirinda abalala bafuuke miizaani. Oyinza okwesoma n'otuuka n'okwewaana ky'otali naye waaliresa abalala ne bafuuka miizaani. Enjawulo gye mulina nti temwawula nduulu eyaniriza bagole
ate ate mwawula nduulu ekanga mubbi Kafeero we yaggambira nti zisudde banja awazibu enduulu ezo enduulu ebbiri z'ofuna n'obusente bw'ofunayo ne butuuka okukulowoozesa nti ogezze nnyo otuse n'okusaanyawo national unity platform onzijukizza kapa eyaloota ng'ewangudde empologoma mu lutabaalo ekitasoboka era ekyo ekirooto n'ekitereka mu mutwe gwakyo nti luliba olwo empologoma eno ndigiwangula nkuze kutuuka wano sirabangayo nkoko esamba nti ente n'egweri n'erambaala nga bwe walangiridde nti osobola otusaanyaawo ate kyannaku nnyo nti olaga otidde olutabaalo omaze okutuweeweeta ffenna fiiringizi zaffe zizze tulinnya ekitanda ate ggwe olaga odduka teweerabira nti ffe tulinga bakazi ba Sudan kizibu okutuweeweeta n'otutuusa okufuna feelings tukkirize okulinnya ekitanda naawe naye ate singa feelings ezo zimala okujja oba toyina buddukiro oba olina okumaliriza bye watandise Dini Lubo wa Sava gwatuweeweese ne tulinnya ekitanda ate dduka ssebo komawo ku kitanda guseke komawo ku kitanda guseke yeggwe waleese ekiteeso nti bannange tulamage tugende Namugongo kakati ate twakalamagako kilomita emu tugende Namugongo gwagodde eri olambadde nti amagulu gakuluma kyokka ffe wamaze ddo tuyingiza feelings ey'okulamaga okugenda Namugongo okujjukira abajulizi kakati gwe yatutadde mu lugendo ogudde ssebo situka tutambule maliriza olutabaalo lwe walangiridde wagambye nti gwe oli mwana wa misambwa era okubeera omwana w'emisambwa kye kikweyunuza okugenda ng'omanyiira abantu gwe bw'oba oli mwana wa misambwa Dini Lubo wa Sava feffe tuli misambwa emisambwa baagitugambanga nti gibuzaawo abantu oli ne mubeera nga temukyamulaba ne mubeera confused nga temumanyi either yazaawa oba yafa naye bwe emisambwa gye gyababuzangawo tunuulira Franka Gashumba ali luddawa yabulawo Nobert Mau ali luddawa yabulawo ani ono bwadde n'ensolo nkambwe simanyanga basajja bisubi yabulawo Eddie Kenzo eyalinnyanga ennyonyi 18 omwaka okugenda e Bulaaya okuyimba yabulawo Baby Cool eyagamba nti akeesobolera akalenzi yabulawo UNN eyagamba nti egenda kusuula Kyagulanyi yabulawo Ashibaga kate yafuluma ng'alowooza nti yagenze n'akatiba ka strategy yaffe namulabye n'ambwa bamufuula mukuumi wa mbwa za kasiri eggwanga bantu bangi abazze batuwewerera otusaanyaawo babuzeewo ekitegeeza nti yeffe musambwa kati gwe bw'oba mwana wa musambwa oli mwana waffe n'ekirala bw'oba mwana wa musambwa nze ndi mwana wa Kasoddokiyo Dini Lubo wa Sava bw'oba mwana wa musambwa nze ndi mwana wa Kasoddokiyo tomanyi bukugu bwa Kasoddokiyo oba bulabe obwa Kasoddokiyo gwosobola okugeza omusambwa Kasoddokiyo gwomanya Kasoddokiyo osobola okugeza omusambwa Kasoddokiyo onalyoke yeepanka embuye atambulira mu musambwa era alowooze nti buli lwana atuvuma nga tugenda kusirika olw'okuba tutya emisambwa tugikuba wano era tugikubye egiwerako ffe tulumbe ng'ositegeera butegeezi nti tewali kintu kitulemerera kusaanyaawo singa kiba kitweŋŋanze muntu omu alitweŋŋanga nga tetusobola mumusaanyaawo aliba Mukama Katonda kubanga ye yatutuma era singa aliba atusizza obudde bw'otusaanyaawo tulimanya nti tuliremeddwa kye yatutuma kyova olaba ayagala tujjawo ate tetusobola kulwana naye ggwe mbu mwana wa misambwa igwe mwana wa misambwa alina enkwawa eringanga ekituli kya ttooyi bw'onaayogera mwana wa misambwa tukanya naye Dini Lubo wa Sava mwana wa misambwa mwana kwene ensi eri digito otisizaamu nga bw'oli omwana w'omusambwa omusambwa lwaki tegukugaggawaza ne gukujja kukwesiba abantu kuba batugamba nga gigaba obugagga ffenna tukimanyi nti ekikubya His Excellency Bobi Wine wamufuleminga ng'omublakamairinga ebintu ebyenjawulo era akuwa essente n'otuuka okwesitukira ogende ewa Kyagulanyi akuwa essente bantu bangi nnyo bozza okuba ng'obasaba ssente mbuulira Dini Lubo wa Sava sikesi gye wali oyingiddemu n'ogimaliriza ebisiyaga byakomawa
ku masomero. Dini Lubowa Sava ebisiyaga byakomawa ku masomero. Omusango gwakasiwukira gwakomawa. Mbuulira investigation ze wali oyingiddemu n'ozimaliriza. Era buli investigation gy'oyingiramu oba buli muntu yenna gw'okuba bawunzika bakuwadde ssente. Bawunzika bakwokyezaayo. Dini Lubowa Sava tavuma muntu yenna olw'okuba aba ayagala omuvuma. Naye avuma omuntu either nga waliwo amuwadde ssente amuvume oba nga avuma ono asobole okumuyita amuwe ssente. Era His Excellency Bobi Wine bwe yamumma ssente bwe busungu obwo bwaliko kati. Yamumma ne interview bwe busungu obwo bwalina kati. Ffe ebiseera ebisinga tugabiramu oyo atwagala. Era tugabiramu oyo omwetegefu okukozesa amannya gaffe mu bulungi. Tosobola kukozesa amannya gaffe mu bubi olowooze nti onaayitawo. His Excellency Bobi Wine okumma interview bangi baziwadde ate abakusinga n'obunafu. Bangi baziwadde ate nga bakusinga n'obunafu nga tebalina na subscribers na following gy'olina. Naye gwe oyagala ojja omuntu na kibuli akwe interview mukwano. Ebintu byonna babikola out of love, not out of pressure. Nze tosobola kumbula kameringa n'osuubira okunfunamu ky'oyagala. Kubanga okuguba gugenda kubeera muzeego ogw'okummanyira ng'olw'okuba olina ky'oyagala okufuna. Bakyala bangi mu maka bw'ageera nti omusajja ayagala kuwalampa Kilimanjaro, nti omusajja Mungusuulu amutabuseeko, ateekawo embeera akozesa akaseera ako okusaba by'ayagala okuteekawo obukwakkulizo. Kaakati nze ndi musajja wa njawulo, tosobola kunsaba by'oyagala olwa puresha ya Kilimanjaro. Kaakati gwe naawe otaddewo puresha olw'okuba oyagala okutuusa His Excellency Bobi Wine oba olw'okuba oyagala okufuna ekyo ky'oyagala mu His Excellency Bobi Wine. Si bwe guli. Ate His Excellency Bobi Wine alwanye entale ennene ennyo ez'emmundu. Tetugenda kubeera mu katalo ak'obusaali. Mukulu ssebo wagambye nti Fred Kajubirumbuye bamuzaala mu ssengaawe. Ekyo ekivumo singa wakivumye nze mbadde ngenda kunoonya nkuwuttula empi. Nga sikkuba lwa kunvuma wabula nga nkukuba olw'okunvuma akavuma akatono ennyo akaayitako edda akatakyali ku mulembe guno kuba buli mujjegaayiga obuyiza okuvuma. Bakuzaala kino, bakizaala mu ssengaawe, bakizaala mu jjajjaawe, kitaawo obwo obuvuma obulema. Obwo obuvuma obulema. Obuleete gwoloze nti busobola osaanyaawo lumbuye. Noonyayo ku basajja abavumi abalina ebivume ebyasookawo, abalina n'ebivume ebipya bikagagala. Ebivume ebipya katale bakuyigiriza ebivume ebituufu. Ekivumo ky'abaakuzaala mu ssengaawo, omuntu yenna ne bali bamuzaala mu ssengaawo n'omuvuma nti baakuzaala mu ssengaawo tujja kugamba olimba kuba kyafuuka komoni nnyo, kyafuuka kya bulijjo nnyo. Okay, tukkiriza Fred Kajubirumbuye baamuzaala mu ssengaawe nga bwe wagambye. Okuzaalibwa ka Fred Kajubirumbuye mu ssengaawe kwe kwakutuma okutta muganzi wo Borini oluvannyuma lw'okukubanja akasente ko ng'alaba kampani ekoze amagoba mangi ke yateeka mu kampuni yo. Oluvannyuma lw'okukusaba omuddizeewo buli kimu kye yateeka mu kampuni yo. Okuzaalibwa kwa Lumbuye mu ssengaawe kwe kwakuleetera okutta muganzi wo. Byonna obyogedde tubiwulidde, naye ku byo by'oyogedde temuliimu kye tubadde twetaaga. Tubadde twagala kumanya nsonga lwaki watta mukyala wo oba lwaki watta muganzi wo gwe wali osigudde mu bufumbo. Dini Lubowa Sava ne bw'aba ayogera bw'ati olaba obusungu bw'akozesa, ne bw'omutunuulira bw'oti olaba emmunyeezi nnyooka obutemu. Omuntu yenna ayagala ssente ng'era asobola n'okuvuma omuntu yenna asobole okumusaanyaawo baamuwe ku ssente. Manya nti omuntu oyo asobola okutta omuntu. Omuntu ayagala asobola okukozesa character assassination aba alina obusobozi obusaanyaawo omuntu. Njagala weetegereze emmunye za Dini Lubowa Sava ezo ozirabye? Zoomingamu katono, ozirabye? Kikyolengera?
kireke ne bw'otakyogera nti butemu nkitegedde. Kakati okuzaalibwa kwa Fred Kajubi Lumbuye okw'okuba mbu simanyi omwana we baamuziika ku lusalosalo nga bwe wagambye bikwataganira wa n'okutta muganzi wo. Ffe tunnakubuuzaako ku Lumbuye. Lumbuye gwatusinga omumanya. Gwolowooza omanyi Lumbuye okusinga ffe tumumanyi. Ffe Lumbuye situwagala kumanya background ye. Ffe Lumbuye situwagala kumanya wa gye yava. Nedda Lumbuye kye tumwagalako kye kino kyatuweereza. Ebyeri ewaabwe mu kyalo situbimanyi nnyo. Kubanga naye bwe wakwata omwana omuto mu kyalo ne batuuka okukunenyaako mbu lumonde omukuto akula na miggo walabyeko lumonde gwe basoggola nga tebannamusimamu. Lumonde omuto akula na miggo ffe tetwagala kumanya. Ono ddiini ono ali wano ali mu kwasamira enkyukakyuka. Ono ali mu kulwanagana ne bannayuganda abanyigirizwa gwe tulaba kakati ne Lumbuye yazaalibwa mu Ssenga situwagala kumanya. Wabula twagala kubuuza ekibuuzo kimu. Lumbuye okuzaalibwa mu Ssenga we kikwataganira wa? Gwe n'okutta muganzi wo bigattira wa? Gwe n'okutta muganzi wo. Bagamba nti bakolera saidi y'abantu era bagamba nti baagala Museveni agende. Naye omu buli lwajja ku sseeti bagenda kuttisa abaana b'abantu, bagenda kuttisa abaana b'abantu. Bobi Wine ogenda kuttisa abaana b'abantu. Ze nalowooza nti omusango gwali badde nti Bobi lwaki otta abaana b'abantu so si lwaki Bobi ottisa abaana b'abantu. N'ogukyusa n'ogubuuza abatta bw'aba Bobi si abatta. N'otayogera kwa abattisa kubanga abattisa bw'abakuŋŋaanya ddembe lyabwe naye ddembe okubakuŋŋaanya kubanga si muyeekera ate era n'ekibiina kyakulembera si kyabayeekera kya byabufuzi ebikkirizibwa mu Uganda. Bobi attisa abaana b'abantu ayagala bagende ku nguudo abattisa enkyomuntu y'omu najja n'akugamba asiiba ku nnyonyi kyokka eno abalimba tali mu kuggyako dikiteeta tebamuggyirako Bulaaya. Dikiteeta ye baba tebamuggyirako Bulaaya ng'era dikiteeta tebamuggyirako mu kwekalakaasa bamuggisaako ki? Ansa eri nti bamuggisaako mmundu ng'era bw'obadde ogenda okwogera nti emmundu yeeyina okuggyako Museveni. Emmundu eguzibwa ki? Emmundu eguzibwa ssente. Emmundu eweesebwawa? Emmundu eweesebwa Bulaaya. Bw'aba dikiteeta alina kuggyibwako mmundu ng'emmundu egulibwa ssente ng'emmundu eweesebwa Bulaaya. Nyoka alinayo ekkolero ly'emmundu? Nyoka alinayo ekkolero ly'emmundu? Oba kitaawo alinayo ekkolero ly'emmundu? Mbadde nti gy'alaga ye wali emmundu gye zikolebwa. Oli mugwi wa ddalu totegeera bulungi. Oyina bulungi amagezi. Bw'akwata ali ne kuba baabo bakoze bati baabo bakoze bati kati mmwe muwagira ki? Mmwe muwagira ki? Era mwagala enkyukakyuka. Lwaki buli kkubo ly'enkyukakyuka erijja mmwe bennyini mmwe musuulamu amaggwa, mmwe misuulamu emisanvu? Bannayuganda ne bafuluma ne bagenda e Bulaaya olw'obutali bumativu oba obula bigenda mu maaso mu nsi yattu Uganda. Naye ne batuukayo ne bateerabira nsi yaabwe ne basalawo nga wabaawo okulaga okwemulugunya ebipande babiwanika. Bajja batikkira bwereere babazze oba odiscouraginga oba encouraginga, oba okoledde enkyukakyuka oba okoledde Museveni. Buno obusajja bubuzaabuzizza eggwanga bbanga ddene. Buno obusajja bubuzaabuzizza abantu ebbanga ddene nga zembwa ze tulina. N'ogiwulira ng'eyasaamirira nze tamulaba wano ndi musajja mwesimbo. I'm a professional journalism. Professional journalism awe mulira ne ku set. Are you a professional journalism? Are you sure? Are you a professional journalist? If you are a professional journalist, I'm also a professional analyst. Bwoba oli journalist mukugu nnyo, nange ndi mutunuulizi wa nsonga mukugu nnyo. Mbu bampa senga nalinga nnyo ssente miliyoni 5 ze bampa mu musango gwa Kasiukira senga nazigaana. Kale tewazigaana, gwakomawo omusango.
investigation zo zakomawa otunulya ddini Lubowa Sava agaana ebitaano n'olabira ddala embwa eyabbye ensugga ku makya nga kakati ekugamba nti nze sisobola kubba nnyama oli mugwi wa ddalo Lubowa Sava agaana ebitaano nga n'ekigambibwa okussa omusaala oyo kisukka okuba nti yali akubanja bubanja ssente ze wabula waliwo ddiiru kisukka okuba nti yali akubanja ssente za kampani wabula waliwo ddiiru gye yakuba ng'eri wathe miliyoni 2 n'ogaana yadde okumuwaako emuno gw'ennusu jjukira wamutega akakodyo k'okumuganza bw'omutega akakodyo k'okumuganza buli we wabbanga ssente buli kinkola nkikolera ggwe era ssente tugenda ekola ffenna buli kimu kyange naawe omukyala n'atuuka n'ava mu mbeera kubanga walina muganzi wo omulala ejjinja ng'ate ne Kampala alabye ku buwalawala n'atandika okwagala okwasa ebyama n'enkola ye ey'emirimu gye mubadde mukolamu n'omunyiga oyo yeddini Lubowa Sava agamba nti yagaana miliyoni 5 ez'akasiwukiro okiwulira kiri mu kubotaabotana Lumbuye nsobola kukuba nenkusanyawo olowooza tewagirako namugenzi kirumira mopange ogendere kwa asylum busimanya bakusibira ennalufeenya buli omu waaba anoonya green pasture aginoonya in all ways by all means wonna wayagadde ogifunira singa eba n'abawulizi kiye agijjawo kasitaaba nga talina gwasse era kasitaaba nga talumiza muntu naye engeri Lumbuye gye yagendamu ettaki tekwatagana na nfa ya muganzi wo ffe twagala kumanya ekintu kimu omwana w'obuwala watta waaki omwana w'abandi wasaanyaawo waaki kitubadde tusinga okwagala okumanyaako ssebo gegange ettongwa yeekolera ngenzi